Kone nemugante yaliyo. Kakati waki mutuvuma nti fetuga kawadde nemugante egoma yito tambula guwa kona. Nze kitange singa yeyire gundi benze nga muze mwali mulina. Singa kati nze omwana wange kati asobola okugula ennyonyi. Tuvudde ku gadi tukwata boda nitukwata tugula kati mugenda ku motoka. Kati omuzukulu wange asobola okugula ennyonyi. The family zipola okugula ensinga. Ndibwatandikira watono mugenze mukula nebo bali kati kwe kitewe akasekendi nyina akasekendi okuli akasekendi nga yajja mu okusomesa abanyaffe community development kakati gogamba oti ye kasekendi akola mu World Bank yetajja kuba na sente abo bana abazza obuzibu baba ne sente. That's where nti bamala controlling amawule gonna gakuba gwe kasekendi kuba bategedde nti ono gavana akola ki ate nti nabagendi mu 7 uyo mutunuulire banga deni mu 7 tagoba muntu mulwadde era oyo aladisiwe Masaka ne mutulya bwendi nga addidde gumondi mafuguli agenda kusula gindi Masaka ne bamuteeka mu kifo amazzi temuliimu endongo evuga yagivaamu n'agenda mu boulevard nga bano balemesezza wa boulevard okumusuza basuddewo n'essasi bakoze batya ne bategereka nti tegalina magezi nti kubanga amanyi mu 7 tajja gawa sente n'ŋŋendayo Nembe exposing. The president drove to that woman. Wachiri ne bwaba agenze mu Masaka atuukawo. Why? Bible egamba bakulembeza okuyamba bannamwandu ne bamulekwa. A widow na developing ekintu ekyo nga abategeevu. Abayina sente zemubbye temuyina ago galinda kulya commission. So therefore kakati kino ekya banka temuli. Ekya banka the scandal the governor was caught burnt down. Nti abadde yeyambisa kakati mutunulye neze motoka ezitwala ki ezitwala sente muyinza okusanga nga mulimu kagondala this is very important. Don't talk about printing money is not there, but it tells you that bank mukimanyi nze njogera n'abatakisi bamumanyi ndi munnaabwe naye babuuza lwaki temukkiriza fire bite ako nti baba tebagenda kuzikiriza kizimbe batwala mazzi ku masomero nti ambulance lwaki temukiviira nti ambulance basomba buloka ambulance waliwo omugagga agamba nti obudde bumpiseko genda wa kakati if you abuse Bank of Uganda has abused nti n'emmotoka bajja zikano ziviira these people are not taking currency era revenue authority must impound them tukebere which cargo are you carrying nti kyovola banti ono akoolo abanene bwe bamulema okujja ku omusolo abonyaboja ba wansi French Revolution nti abagagga bagananga ku omusolo abo bambire babitadde muno bote bawa musolo bijjanga diplomatic baga bamandera bani kakati omwavu yanaabeetikkira amayumba simanyi musasule nazimba ennyumba yange ate nje sasule kati okubeera mu nnyumba yange gye nazimba ate nje sasule ground rent ettaka lyennyoko oli nanyini ettaka